Bassebo ne bannyabo, ensonga ey'ebijambiya wali mu bitundu eby'e Masaka oba Greater Masaka eyongera okwennyamiza era neereeta ennyiike. Gwandaba naawe ampuliriza nga bino obiwulirako owulira ng'emmeeme eyo esinduukirira. Kaakati waliwo nnamukadde omulala atiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero w'owulirira bino entema oba enzita ey'ebijambiya ekyagenda mu maaso. Ono nnamukadde atiddwa amannya ge Rusina Vincent ng'ono wa myaka 85. Abadde mutuuze mu Mpumudde mu ggombolola y'ekyazanga. Bassebo ne bannyabo, okusinziira ku RS5 Kitata Ibrahim avuddeyo n'akakasa ebigambo ebifaanako bwe biti era n'agamba nti buno obunkenke bweyongera buli lukya, n'olwekyo kintu kizibu nnyo bo ng'abakulembeze ne bamanya ki oba oliawo ekiyinza okukolebwa mu kaseera kano, kubanga bagezezzaako ekisoboka kyonna naye oba oliawo amagezi gakyeyongedde okubeesibeekane mu kibira. Wano waliwo ebibaluwa bye twongedde okugwako nga bino biraga bye bagenze basuulasuula bano abatema abantu ebijambiya basuulasuula ebibaluwa. N'olwekyo waliwo ekibaluwa ekimu kye tuguddeko nga kino kigamba ekabwami twagalayo emitwe 20. Tujja bana bama ne bategeeza lwatu nti tujja musule mu nnyumba kubanga tugenda kuyiwa musaayi. Bano abantu abasisa ebijambiya balina enkola nga n'olwekyo tebamala kutta ng'oba oliawo tebasoose kukola kulabula. N'olwekyo kiri ku likodi buli muntu yenna gwe bagenze batta abamu, that is 50%, basoose kulabika nga babalabula ne babagamba nti twagala kutta, mukadde gundi twagala kutta. Ekisinga okuleeta ennyiike n'okweraliikiriza, wovaayo n'onondoola abantu bano ki kye baagala, osobola ddala okukitegeera nti nno kugamba osobola okubuzibwabuzibwa kiki kye baagala, kubanga abantu be basinze okutta bannaku bazibu tebalina yadde akantu konna koyinza okubaggyako, ate ne bwe bamala okubabba babaleka nga tebalina kye babaggyeko wabula babaggyako bulamu. Osobola okuteebereza bannamasaka Greater Masaka Lwengo embeera gye bayitamu mu kaseera kano gwampuliriza naawe ndaba nga tewoomya nnakabululu. Kino ekiwenda ky'ebijambiya kyasitudde Generali Muhoozi agende ku ground e Masaka asuleyo. N'olwekyo wetwogera ku kiwenda kino nsobola okugamba General Muhoozi yasuzeyo wali e Masaka. Ba area MPs basuze ku ground, bayungudde security ey'amaanyi wakati egende mu Greater Masaka eyongera okulabika nga ekuuma buli kanyomero. Naye ate bassebo ne bannyaba ekyembi ebijambiya bikyagenda mu maaso n'okulabika nga byerisenkuli. Mu mwezi gumu gwokka nsobola okubuulira kati abantu bakunukkiriza mu 24, 25 abaakavaayo ne balabika nga battibwa n'ebijambiya bino. N'olwekyo osobola okuvaayo ne weewuunya wakati ng'eggwanga likyagenda mu maaso ne kafyu ng'abasecurity bokka oba oliawo n'abantu abali insensyo ngaffe bannamawulire ffe tukkirizibwa oba oliawo nga twegasse wamu n'abakuumi okulabika nga tutambula naddala mu kiwenda kati ekigenda mu maaso mu Masaka. Naye ate bassebo ne bannyabo osobola okwewuunya wa abatemu bano we bava. Nkugamba tukyagenda maaso okulabika nga tufeffetta ensonga nga bwe zitambula wali mu Greater Masaka. N'olwekyo ttiimu yaffe yonna eri ku ground okukola ekisoboka kyonna okutuusaako bye weetaaga okumanya ewaawo mu butofu bwabyo. Nkugamba labika nga weekumira Kampala Media TV, subscribing, like nga sharing, twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi bwe bwawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Are you all my personal dreams?